Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atuuse mu bitundu by'e Karamoja mu kaweefube gwaliko okulondoola pulojekiti za gavumenti ez'enkulaakulana okuli eya Operation Wealth Creation, eya Parish Development Model n'endala. Pulezidenti yaniiziddwa omusanyu ng'asinziddeyo n'ategeeza nga mu kiseera kino mu ggwanga bwe kiri ekyangu omuntu okwejja mu bwavu ng'akozesa pulojekiti za gavumenti ez'enjawulo ze zeeteekawo. This is just a simple way, as you can see. To have a goat, a sheep, some chicken, then you grow crops. All those are sources of money. Pulezidenti agamba nti ekisibye abantu b'e Karamoja mu bwavu bwe butamanya ng'abantu tebamanyi kye balina kukola okwejja mu bwavu nga kiva ku butafuna okuwabulwa okutuufu. Really, poverty here is ignorance. When people don't know what to do and when they get a wrong guidance. Alambudde ku faamu ya Amos Rembers mu disitulikiti ya Mudat omukubaganyiddwa mu nteekateeka ya PDM ng'asimye abantu mu kitundu kino olw'okuwuliriza amagezi agazigabaweebwa gavumenti y'NRM okuzza emirembe mu kitundu. I got that money and I had to buy my goats. I didn't steal and these goats now are helping me. Mwai Museveni avumiridde abaawabya Abakaramoja nti okugagawala balina kwenyigira mu kulwanagana n'obubbi bw'ebisolo. People are telling you about getting wealth by raiding, they are misleading you. First of all, you may lose your life there. But secondly, also the cows and the goats you steal will die. Ayogedde engeri gye yakubirizaamu abantu b'omwankola emyaka gy'enkaaga okugagawala bakyusa obulamu bwabwe bwe beeyagalira mu kiseera kino. We campaigned among them to settle down and to do food security and commercial agriculture. They are now very rich. Ababudde Abakaramoja okukyayira ddala emmundu era balema okubaako omuntu yenna gwe bakkiriza okutwala emmundu mu kitundu kyabwe. You cast completely guns. Nobody should bring guns here from anywhere so that you have total peace. Asuubiza abantu mu disitulikiti y'e Mudat nga gavumenti bw'egenda okugenda mu maaso okubayamba okulaba nga bejja mu nvuba y'obwavu. The government can easily start you off. We have now sent you 100 million every year per parish. Asanyusa okufuna amawulire ng'abantu b'eggwanga lya Wapokoti bwe beeyongeddeko obungi era n'ababuulira enkulaakulana ez'enjawulo ezize zituukibwako. Gavumenti y'NRM mulina okuleeta okugema okutangira endwadde ekiyambye abantu okweyongerako obungi mu kitundu. We introduced immunization. And that alone has helped the population to come up. Asimye Amos olw'akwaniriza enteekateeka ya PDM ng'onaamuwadde ensimbi obukadde 5. Because when he sees his number of animals multiplying, every time he is grateful to the president. Yes.